kusaba omwoyo w'olukwera ashumaije otwebe abalungi mukama waffe yeebazibwe nnyo mbalamusizaako mu linnya lya mukama waffe Yesu ntuuse leeti seetegese bulungi ntuuse leeti olwa ebibeera emabega w'emizindaalo ebibeera bitugobaganya mu ngeri ez'enjawulo naye neebaza Katonda omulungi ow'ekisa kubanga mmaze n'entuuka eddakiika zensuddemu nga 4-5 tujja kuzigoba tuzisange tujja zigoba tuzisange bwe tunaaba tetuzisanze tujja zigatta ku ziri kubanga eriyo ziri ennaku ezimmanjibwa kati tujja genda nga kubanga nasasulako gundi eddakiika 5, 3, 7, 1, 2 bwentyo nja zimalayo sikkiriza kusigaza bbanja lyammwe mwebale nnyo okujja sharinga video eno as much as possible olwaliro ennaku z'omwezi ziri 23 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2022 njagala osharinga video eno as much as possible era oyite ne munno tubeere nga tulaba biki ebiriwo olwaleero tugenda kusoma mu ekitabo ky'okubala numbers chapter 21 tugenda kuva ku verse esooka tukkirire ngenda kukoma ku lunyiriro lw'10 naye osobola okweyongerayo n'olaba wonna bwewa enjiri yonna eriwo n'ebyaliwo n'ebiriwo mukama ajja kukubikkulira akusomese ekitabo ekyo okusinga ewo nga bwe ngenda okukinnyonnyolako ng'omwoyo omutukuvu bw'anaaba annuŋŋamizza olwaliro nziza okwogera ku lutalo olw'omunda lusobola okutumalawo olunaku lumu olutalo olw'omunda lwajja wakati mu Isirayiri Katonda eggwerewo mu ddungu olw'olutalo olwali munda mu bo so ogenda kulaba mu eyo chapter mwalimu olutalo olw'omulabe ow'ebweru n'olutalo olw'omulabe n'olutalo olwabo olw'omunda olwali munda mu bo olabe kiki ekyaliwo then we should avoid olutalo olwaffe mu nkambi olwaffe olw'omunda olwaliro awo wetugenda okusoma mukama bawe omukisa Maureen Skin Care ekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu ojja ku contactinga Maureen Skin Care ab'e Boston ng'ennaku z'omwezi 3 mujja kukuŋŋaana okulaga obutali bumativu ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka nfunyeeko info naye sigyesize nnyo kugenda wala bwe mba nesize ekintu nzija ne mba confirminga nti ekyo kituufu 100% naye nfunyeeko info nti Ssaabasajja Kabaka embeera ye ali bubi ali ku ndiri endiri ogimanyi bagiteeka mu ddiiro endiri bajja ne bakubako eriso emunaye nga kibi bambi eyo gye bayita endiri muzeeyi yankuba emiggo ne banteeka ku ndiri awo mu ddiiro nga nabbye ebinyeebwa nsekula bwendya nsekulya yampanika ku mulabba waggulu nankuba nga nengejja bwe nti ninganga ekisambi ky'ennyama omumanyi nga basiba gundi ekisambi ky'ennyama mu bukya nankuba emiggo maama yamala kudduka waabwe n'agenda aleeta nazaala wa Afande najja n'amuleegeramu bw'ati Afande naye naddukawo ne balyoka bansala ku mulabba waggulu era banjalirawo awo endiri bane Katongole yabadde assa omwana mugende mumulabe ani wire nga buli amwajja bambe maama wire nga kibi kati nze ndiri ngimanyi kuba nagigendako nga bankyusa ne bansiiga ebizigo ne banteeka luno oludda bannange kibi nnyo kibi eyo gye bayita endiri so nkitegeddeko nti Ssaabasajja Kabaka ali ku ndiri naye sikikakasa naye nga kyenfunyeeko bwe naaba nkikakasizza nja babuulira nali nina drone yange naye omusajja yagikuba essasi mu mutwe ne wamatukayo mu bbanga ku ttaka kakati nze ebya Ssaabasajja Kabaka nemba nga sikyasobola kubifuna nga bwe nabifunanga luli nga bwe mba mwagala ku ssaawa nkuba essimu ne mmanya ekimufaako naye kati now tulina
nsose mu security alerts zino bwe mala ate tugende mu birala ebigenda mu maaso. Njagala okwaniriza abatata bange aba UPDF, mbaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagala okubeebaza olw'okungoberera, olw'okuwagira Uganda, olw'okutegeera ekituufu ne mudda ku sayidi y'Abannayuganda. Mukama bawe omukisa, wakyaliwo okutyatya, Bannayuganda bakyabata tebannabakkiririzaamu, naye nze mmanyi gundi edda bwe twabeeranga mu primary nga tugenza okuwakanya nga basooka ne batukuba yawo 2-0. Kaakati kye tukolanga tuteekamu oluyimba, kufa abalowooza ekyo kitono, kufa abalowooza ekyo kitono. Ogenda okulaba nga tuteebyeyemu, kufa abalowooza ekyo kitono 2-2, kufa abalowooza gundi 3-2, gola empale yeegwa ezo 4-2 tuluwangula. Kati kufa ababimanya abalowooza ebyo bye mulaba nga batambula ku street, ekyo kitono. Kufa abalowooza ekyo kitono ekiri munda. Singa Bannayuganda mubadde mumanyi nti tusobola bakuba 3-0 newankubadde mwe mulaba nga abayina 2. Kufa abalowooza ekyo kitono. Njagala okwaniriza aba first division Kachiri, ate mmwe muli kibinja kyange oba kya 7. Waliwo military barracks Makindye, ate kakati obwogedde mbogedde nsobola n'okubasoma amanya, ate kiki Bannayuganda baffe, Bannayuganda abo be bavunaanyizibwa ku b'endobe eryo Kampala n'emirirwano metropolitan. First division Kachiri ne Makindye military barracks. Era bamanyi ekintu kyonna senga mutandika ne mukola bwe muti, abo bennyini be balina emmanduso, abo bennyini. So mbaniriza nnyo Mbuya mbatumidde, Bombo mbatumidde, Makenke, mwenna batata bange mbatumidde, aba UPDF bingi nnyo naye temukkiriza kutiisibwa. Museveni bali mu kunoonyereza research yayiseewa ba division commanders bonna bali ku minkekeera. Kakati bo bandikoze eki? Museveni golowooza abo abaserikale bossi Bannayuganda, mbuno ba division commanders. Oba bakyuse ate ogenda batwalawa gy'onoobatwala kyebabadde bakola kyebagenda okukola. Abadde wano kyagenda okukola eri, n'abadde wano kyagenda okukola eri. Ate njagala obakyuse oba obadimoting olabe. Nze ebyo bye njagala ebyo byakubanyiiza. Bakyuse bakuwaana, bakyuse basala emisaala babonereze. Museveni tageza n'abatiisa, yatiisizza bonna, yagambye bonna abasirikale bonna nga badde nga bamuwa ekibali nga yagenda waka akomewo, simanyi banoonya abadduka. Kati mwenna bali mu Uganda Army ng'oli mu UPDF, bw'oba obadde mu Luwummula oba obaddewa, muddeeyo mu nkambi za Museveni. Mbatadde abatadde kati muddeeyo kuba ekyokola mukimanyi, muddeeyo mutambuze enjiri. Yes, muddeeyo mubabeeremu. Museveni banoonya obazzeeyo bakuwaana, banoonya obazzeeyo. N'abamaliriza emisomo mu Uganda Army bonna ngenda bazza bakomewo munda mu barracks. Buli kyokola kigenda kukutomera, bazzeeyo kubanga ne mu barracks mwennyini bazzeeyo. Oba tobazzaayo era kikulya, ne bw'obazzaayo era kikulya. His Excellency yagamba mundeke mbeere Luzira kubanga naye waliyo emirimu. Museveni amwana n'abeere Luzira, wakira ddeyo Magere n'agamba nedda mundeke Luzira. Oba obazzaayo bazzeeyo, oba obalekayo balekeeyo. Gwamanyi njagala ozanyire ku division command omu oba babiri, olabe ekinaava mu division ezo. Oba olowooza bo baana bannyoko bo badde ojogajoga nga tebalina alternative. Besigye talina alternative yaabwe, talina solution yaabwe, n'olyoka obajoga. Mawu yeggwe, Besigye yeggwe, Mugisha Muntu yeggwe, kati bafunye alternative. Aba alternative TV bannange, nsanyusa obbalaba mwebale komawo. Mukose nkutumidde. Farida Bikobere kati gwategedde nti ono si parapase. Wayogera ekigambo parapase ne ngambe ki? Farida Bikobere agambye ndi mu parapase, kati yakitegeera nti si parapase. So mwebale nnyo, mwebalire ddala.
saasobodde kubeerako jjo live naye leero programu ngirabye. Mwebale nnyo, mwebale ddala, tubasabira Katonda omulungi ow'ekisa abawe amaanyi mwongere okuweereza eggwanga lyammwe. Ate kyansanyusiza nnyo kubanga mukyali bagumu nnyo newankubadde nga mwayita mu bingi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala olw'okuyimirawo olw'eggwanga lyaffe. Tujja bajjukira ng'abazira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era mwenna mbasaba mubawagire ku YouTube channel yaabwe everywhere nga tubagoberere, tubawagire mu linnya lya Yesu. Now, so waliwo ekintu omuntu yenna ng'omanyi omusirikale gwe bayita kikyonco tabaalo waali. Waliwo rumors zenfunye okuva mu UPDF nti Felix Kulaije either yasiba kikyonco tabaalo oba yamutta. Kikyonco tabaalo wenna gy'oli bw'oba gy'oli kuba ku simu yange eri +974 33 93 96 39. Kubanga waliwo Felix Kulaije lwe yamusiba mu emakenke mu barracks embalala n'amusibirayo emyezi nga3 nga balina enkayana zaabwe. Kaakati okuva olwo kikyonco tabaalo yabula mu mawulire simuwulira saate yayogeranga alina ekibinja kyeyayogererako oba kyali kyakumeka kikyonco tabaalo. Kati UPDF emunoonya tena, kati twazeeyo ku misingi tunoonya bannansi bannayuganda. Kikyonco tabaalo talina waalabikira. Museveni ne Felix Kulaije bwe muba mwatta kikyonco tabaalo banaye munoonyeze kikyonco tabaalo, kubanga mu diaspora gye tuyita mission, mu missions taliyo. Mu mabaraks tumunoonya tetumulaba, tulina kye tumugamba munoonyeze kikyonco tabaalo. Kikyonco tabaalo UPDF tumwagala, Uganda Army twagala kikyonco tabaalo. Kati njagala mbalage nti buli munene mu UPDF tusobola omutuukirira, naye bw'oba olina ennamba ya kikyonco tabaalo oba ng'oli muganda we oba oli muntu we oba ng'olina ky'omumanyiiko oba oli musirikale ng'omanye ekifa ku kikyonco tabaalo, inbox me. Alina ebyaffe byenjagala omusaba, nyina byenjagala omugamba, abala bonna nabibagambye dda. Kati noonya kikyonco tabaalo. Buli muntu yenna alina rankanga okuva ku meejo okudda waggulu. Anti Museveni baasasula, tulina okwogera nabo kuva ku meejo kudda eri waggulu. Bakakweregebbe ekyokukola bakimanyi. Kaakati katulabe Museveni oyina omwana omu talina kyasobola, siwa amagye siwa erodiyo. Olaba omwana oyo alemwa ne bannange omusajja yenna saagala kuyinkalejinga kukwata bakazi. Kibi ne mu Bayibuli kibi ne mu constitution kibi, naye omusajja bw'oba tosobola kukwata mukazi ng'oyagala bakwatira omukazi toba musajja. Mbusebo SFC mukwatire Shiba. Omwana tasobola nakukwata mukazi, naye bannange oyo omwana simanyi oba musajja. Ye buli kintu ku bigezo ne bamulagirira. Buli kimu bamukolera kikolere. Kasupicha akabaside ne kamulema n'atuuka ku Shiba ne ngamba nno lwaleero ono omwana kyagenda okukola Shiba walaayi yamulema. Era yagamba simanyi yamulema n'okukwata ku mukono bw'ati ate nga yazemu n'agamba SFC munyambe ne SFC neegaana. Oyo omwana oba musajja oba mukazi teryamanyi, saagala kuyinkalejinga ekyo kintu, naye waakiri bandi muvunaanyi. Ffe mu magye bagamba bwe bati bw'ogezaako okutta omuntu n'akulema n'akuwabira obeera ofudde, omutunuzaamu emmundu oba okoze bubi, waakiri mukube esasa omutte. Omukube omutte. Ne badduleeva bakiyina, bw'otomera omuntu waakiri mutte, naye bw'ogezaako okumulumya obeera owedde. Naye omwana talina kintu kye yali yeekoledde ekikye n'akiyimirizaawo nga kigguka. Netiwaka ng'entawaanyaamu kiki. So kyekyo njagala okugumya aba UPDF temukkiriza Museveni obbatiisatiisa. Mwenna muranka yonna gy'oli oba oli kakwerego oba simanyi twakoze tutya gundi risaaki okwetoloola wonna twagikoze. Obupapula bwa demonstration bwatuuse babulina, babulabirawo nga mu nkambi butuusa. Ani yabuleese tetumanyi. Muddangamu.
So waliwo akameeting akatonotono akabaddeko mu State House wakati wa Museveni, Otafiire, Amama Mbabazi n'abalalala nga bwe baayagala okuwamba eggwanga lyaffe. Bateeseza okuleeta diversion eno. Mugenda kuwulira diversion kubanga bamaze bayise bagenda giwa abama TV bonna, aboogezi b'okuma radio, ba propagandist, abo bagashumba, kano katabani ka gundi ono wano kano sagana kukogera linnya keyogeza bagenda kujja n'ekiboozi ekigamba mbu Museveni agenda kuwa Mau obwa president. Mbu president wa Uganda addako ye Mau. Temugeza bannaye muleke ekintu kya Mau kigwawo. Muleke ekintu kya Mau tukireke kife. Wulira kike bateeseza. Omwana tumukubye nnyo ne tumumalamu ensa ne tumumalamu ekitiibwa. Kati baagala muzzaayo kuba bwe bayagala omuleeta ne tumubirada ne tumufuula ekitagasa nti era tumukozeseza ensobi nnyingi nnyo wakati mu kwerwanako. Akoze ensobi kati baagala addeyo ku front line bagenda teekawo mu Mau. Omwana asobole okukola iri wansi mu underground mbu tumwerabire agenda okutumbukayo bw'ati nga tetukyasobola. Babalimba Mau olaba ne mu DP mwabadde president wa DP abadde temuwakalu DP omubaka wa DP abadde afuna obululu ani gundi ono Lutamaguzi abadde afuna obululu mu constituency emu bweti Mau natabufuna Uganda yonna. Goloza bannayuganda basiru Erias Lukwago ali mu DP yafunanga obululu Namboze yafunanga obululu emukono nga Mau tabufuna Uganda yonna. Goloza ba DP basiru kugamba mulowooza mbu bannayuganda tebamanyi kiki balonda naye mmwe musaaga Mau tumwesonyiwe mbu baagala tandika okunyumya agaboozi ga Mau mbu oli omwana nayite mu kageeti akatono babalimba ze sigenda kuva ku mulamwa. So mu bufunze kyekyo ekyabaddewo ogwo ogubozi mugulinde ba propagandist bagenda tandika okugutambuza. Now tuyina okusigala ewaka ng'ennaku z'omwezi 25 26 na 27. Tubasaba tubeegayirira kino tukikole olw'obulungi bw'eggwanga lyaffe, tukikole olwa generation zaffe. Oyinza okukirabanga ggwe agenda okulumwa ennaku 3 naye zirumwe osobole okuddaabulula ekinene ekiri mu maaso. Njagala okusinga okukubira ennyo omulanga abantu abakola mu transport mwe backbone ya mission eno. 1 mwe musinga okukaaba nti embeera gye mukoleramu mbi. Abatakisi babataddeko emisolo mingi nnyo. Ababodaboda mugenda kuva mu Kampala. Mukozese omukisa guno okugattako obutali bumativu bwammwe tuteeke wansi ebikola. Mmwe abatransport senga mutuula Uganda yonna mujja kuba mugigemye akajenje gule akazinya atanywedde. Kuba kati omuntu atanywedde ositukotya mu bbala n'otandika okuzina atanywedde ako ke bayita akajenje gule. Tukere ku machanga kukuba tekuliko bodaboda n'emu mutuuleko ewaka nga tekuli taxi nga tekuli bus. Naye bwe kabatanda ne mugaana ne mukeera ne mugenda ne mukola kubanga era omuntu ajja kukemi bagambe taxi kunziri kukuba okere kanzirukeko wano olunga mubyonoonye. Naye bwe mutuvaamu ne mugenda ne mukola bodaboda muve mu Kampala. Ezo ennaku 3 zibamale muve mu Kampala. Bwe kabatanda ne mulemerako ne mugenda abataxi ne mukola babagobe mu Kampala baleete basi za Museveni. Kubanga baagala bagobamu baleete basi. Bwe kabatanda waliwo abantu twali tusoma nga tetumanyi olumu lwaki tusoma nga tulabanga abatubonyabonya osiiba njala bakukuba emiggo kukola biki nga tomanyi lwaki osoma. Nogamba kati naye abaagumira ennaku y'essomero
bw'otuuka mu maaso lw'omanya bw'oba wagaana okusoma n'ogaana ziri ennaku 3 bw'otuuka mu maaso w'ogamba maama senga nasoma senga natuula ewaka ziri ennaku 3 just obonaabonamu katono bwoti egyo emyaka egyo egy'essomero egyo hey otuuka wali ng'ekiri mu kirawo ne bakubuuza kale abaatuula P7 baliwa nga wakoyera mu P5 n'olyoka ogamba maama kale n'aba P7 bagenze nze ndi wano nga senga wagumiikiriza ezo eryo ebbanga n'oligumiikiriza n'olumu eryo ebbanga ery'ennaku 3 mu maaso osobola okufuna ekisingawo bwe mugaana ne mugenda ne mukola mwe mumanyi aba transport mwe backbone ya sit down strike eno era tubakubira omulanga guno bannange mukitukolere nabagambye bwe tukikola tetutuula butuuzi waka kutuula butuuzi bwetuti bw'omala okulaba abaana bo bw'omala okulaba wakanga bwe wafaanana n'omala okwera ennyumba muzikube mu nabbubi mu nsonda okera sawa 11 abaana bagenda 11 okumawo 12 abaana bakomawo ku emu kufumbafumba awo okulya kwebaka ensonda zonna zijjudde nabbubi omunyale guli mu nnyumba ebyo bw'obimaliriza mutuula waka mulowooze ku bintu bino wammanga mukume kando mukungubagire eggwanga lyaffe tukume kando tukungubagire abantu baffe abaafa zino ennaku 3 tuziweeyo olw'eggwanga lyaffe waliwo abantu abeefuula abatamanyi kigenda mu maaso njagala olwaleero vidiyo eno mugitambuza okusinga bwe mwali mutambuza vidiyo zonna bukyanga ntandika okwogera waliwo bakoddomi bange ab'omu Kabalole region Greater Fort Portal Greater Kabalole mwekweka mu byobufuzi bino mulinga abatali mu Uganda ate nga muli mu Uganda mulinga abatamanyi bigenda mu maaso ate nga mubimanyi munyigirizibwa kyekimu mwali mulina federo yammwe nga bwekikwatagana ku Kampala okusappulayinga Kampala products nga mmwe namba emu mu Kampala babagobamu temukyasobola kukola kye mwali mukola nga mutambuza ebitundibwa wonna osanga omuntu ng'aliko edduuka ddamba kuno ku Lugala alinako omuceere akasawo kalamba kuno alinako obutto kuno alinako amafuta kuno alinako eŋŋano kuno alinako engatto kuno alinako ebinyeebwa kuno alinako ebijanjaalo ku mugongo alinako gomesi kuno alina nga yenna ajjudde edduuka ddamba litambula ng'olunaku asobola okunnyuka ne ssente ez'owawolosero ow'omu kikuubo z'akola nga mukoddomi wange azikola awo mu kibuga baabagobawo mukimanyi ddala nti ebyobufuzi bibanyiga si kyekyo kyokka ngenda genda region ku region leero kati ne mwefuula abatabimanyi kati njagala nzuukusa emitima gyammwe mbabuulire n'ebyokulowoozaako kabaka wa Tooro oyo senior eyo yeekwata ne Museveni ne balwana olutalo n'ayambako Museveni okulwana olutalo okuluwangula omwami Lukidi King David Patrick Lukidi bw'amala okutuula yali yakadda ku Namulondo y'emyaka 4 ne bagamba mbuna afudde simanyi mbuna omutima biki Museveni ye yamutta yamutira Nairo bamuwa obutwa nagenda fiiro obona Nairobi si byebyo mutandika okumulowoozaako kijja nangoma ne bamukuba amasasi olwo nga Museveni atandikiriza okutta abantu ababbako ebyabwe kijja nangoma n'ayimirirawo okunoonya lwaki kabaka baamutta ye yali agenda okubeera kingi addako ne bamukuba amasasi ne bamutta ab'eTooro muddeemu mutuule mulowoozeeko ku bantu bammwe ab'eTooro mulowoozeeko ku ggwanga lyammwe mmwe abantu bawo bonna Kaseese simanyiwa mujjukire olunaku lw'abaana b'ekicwamba Museveni yabuukira abaana b'ekicwamba teri muyeekera yayokya abaana b'ekicwamba mutuule mu nnyumba mubibuulire abaana bammwe abato mutuule mu nnyumba mubirowoozeeko Museveni juuzi wano n'agenda anogola n'Obomayombo ffenna ne tukola loosi mwe mumanyi n'Obomayombo kiki yali ategeeza
mumanyi senga 40 senga mumanyi tolo bwe yandibadde kati mu kiseera kino tulina ebintu bingi nnyo ebyokulowoozaako abeekasese mutuule mulowooze ku bintu Museveni byabakoze ebbanga lyonna ng'abalimba mbu ADF mutuule mukyawe nnyo omuntu yenna yeesimba ku kadi ya NRM ne bwaba maama wo mutuule nnyo musitule omwoyo musooke zino ennaku 3 za kusitula bukyayi ku Museveni ne NRM n'omunyarwanda yenna wagira Museveni zino ennaku 3 tubawadde za kusitula imaani omusiraamu agiyita imaani yeesooka erinnye imaani bw'eneemala okulinnya tujja babuulira ekiddako zino nnaku 3 bwe zibalema okubaako ekintu ekiyingira munda mu mitima gyammwe mbabuulira mujja kukyejjusa mutuule waka muyite abaana bammwe mubabuulire ebintu bino abaana bali awo tebamanyi nti kijja nangoma bamasasi wabule 40 bo bali awo si ba NRM si ba NUP si baki ba NRM bali awo basirifu tebayomba teboogera tebasaaga tebaseka tebayo tebalwana wateekwa okubaawo oludda wano wetutuuse tuteekwa okubaako n'oludda zino ennaku 3 mugende muzirowoozeko mulowooze abaana b'ekicwamba Museveni be yayokya mulowooze juzi Museveni kyakoze Kasese n'agiba n'olubiri lwonna kakati nsiko njereere ne Kabaka n'amuwamba naye n'amutwala n'amusibira e Kampala teri kwogera kigambo kyonna abantu bamwe bafira mu makomera omu ku omu Kasese mutuule mweggalire mu nnyumba mukuma obutadooba atayina musubbaawa ku makataala kali akatadooba kali akatono tukungubagire eggwanga lyaffe tulowooze ku baana baffe abafudde mu bitundu ebyenjawulo ekyo bwe kinaamala waliwo kimugenda okulisiivinga ku lunaku olwo tugenze mu kisenge ekya waggulu bayibuli egamba bweti abayigirizwa baali tebannawaawo kibatomera ne beggalira mu kisenge ekya waggulu ekyabatomera gye kyabasanga ku olwo lwe basituka okubuulira enjiri bannayuganda mweggalireko mu kisenge ekya waggulu genda osome ekitabo ky'ebikolwa by'abatume baali eyo mu kisenge ekya waggulu ekintu ne kibatomera bayibuli egamba ekintu kyabatomera ne babanga abatamidde olwaliro bannayuganda tubawaddeyo ennaku 3 za kwefumiitiriza okukirinda ekintu ekigenda obbatomera bwe munaavaawo mugenda kukola omulimu abayigirizwa gwe baakola ekintu ekyo lwe kyabatomera bwe beeyawulako ne bafuna ekifo ekyabwe ne babaako we batuula region ku region nzija Buganda region ate mwe Buganda mugenda mufumiitirize nnyo mukimanye nti enkayana z'ettaka zisinga mu kitundu kyammwe bali mu kubajjako location ate mu bitundu ebirala temukkirizibwa kugulayo mataka bw'oba owakana juzi Ssaabalamuzi yatugamba sobe mbwe emyaka 5 mu emeka gyonna gimaze mu Buganda era akulidde mu Buganda ne bamuyigiriza n'empisa genda omugambe akuguze ku ttaka lye eri omwagago 5 ku 10 bw'agikuwanga nva ku internet genda ogambe mawu akuguzeeko 5 ku 10 twamwagala nnyo ne tumuwa n'obukulembeze bwa DP ekibiina ky'Abaganda ky'Omuganda yakitandika tugamba Abaganda tugize tukiweeko ku mukyoli gamba Nobert Mawu ng'oli wa DP olina ne kaadi ya DP omugamba akuguzeeko eggulu 5 ku 10 nve ku internet si mu bubi si babi kye bakola kituufu nkiwagira naye waffe bakuliddeyo genda yolabe kati tuprotect naffe kitukakatako okuprotectinga eryaffe ng'ebitundu byonna bwe biprotectinga eryabwe bakikola mu butuufu kye balina okukola nze mbawagira obutatunda mbawagira abanyankole mbawagira obutatunda ttaka lyabwe mu Ankole kuguzaawo omuntu mulala mbawagira naye enkayana zonna zisinga mu Buganda buli region ngenda gituukako mutuule mufumiitirize ku ekyo mufumiitirize ku kaweesi mufumiitirize ku
kirumira mufumitirize abayisiraamu buli kiwayingenda kituukako abayisiraamu mutuule mulowooze ku bayisiraamu abafudde mulowoozeeko ku Sheikh Muzaata kati senga waali ku miwendo gy'ebintu gino mulowoozeeko ku Anas Kaliisa Sentamu Bahiga Mustafa Bahiga Muwaya bonna mutandika okubalowoozaako ekereziya mulowoozeeko ku Ssaabasumba Kaggwa mulowoozeeko ku Ssaabasumba Sipuriano Kizito Lwanga Abasoddokisi mulowoozeeko nnyo ku Weekitiibwa Omugenzi Yona Lwanga mulowoozeeko ku mwana wammwe Kayiira mutandike okulowooza abantu abafudde ekyo bwe munaakituukako ennaku zino essatu siza kutula butuuzi waka ate ze ennaku ze tugenda okusingamu okubeererako bize nnyo tudde tutandike okufuukuuza ebintu by'edda kwata essimu yo tandike okunoonya history tutandika ennaku 3 za kufuukuuza bintu waliwo ekintu ekigenda okukutomera mwezi ennaku 3 bw'onooba ozikiwadde n'ogamba kati ndi wano okufumitiriza ku bulungi bwa ggwanga mulowooze ku Golodi omusajja gwatubbye mulowooze ku mmwanyi zaffe ezaakala mulowoozeeko ku ttaka lyaffe lye bwonoonye ab'e Masaka mulowooze ku nsuku ezaali zigudde akaleka nga leero mu Bukomansimbi mulimu enjala bagenda baleetera akawunga ka muwogo tani emitwalo 38 bagireete e Masaka wabula ogenda kukeera oggulewo edduuka e Masaka ng'emmere mugiteega buteezi eva Isingiro gye bali e Masaka olumala ogiwaata kasita emyuka bannange ettooke ly'e Masaka naye ng'okimanyidde ddala nti waguze ettooke nga liva Isingiro nammwe ab'e Isingiro mulowooze ku mata mukoddemi wa Museveni lwabwogo ge yabatwalako ku bwereere gwe n'olunda ye n'agatwalira obwereere wano tewali kwebuzaabuza buli region eyina ekyayo tewali sekita etayina kulowooza ku bintu bino bannaddiini mubirowoozeeko okugjako abalokole ba Museveni bokka era bagenda kubeera nnyo bize bagenda teekawo abooluganda deliverance of 3 days mujje mu deliverance babalimba teri deliverance babalimba deliverance esinga mugwe munda mu mutima gwo simanyi tugenda basabira Bayibuli egamba bweti mu byomu mirembe abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya kye bava bababba kuba temumanyi Bayibuli tegamba nti abantu bange babuze olw'okubulwa abasabira babuze olw'okubulwa abanaaza ebigere babuze olw'okubulwa abaguza obutambaala nedda tebamanyi bayimirira ku butamanya bwammwe ne bababba P5 combat night ani olwasa mayinja ani omulala buli omu alina ebibye 77 dogs buli omu atuma yawe ekintu olw'obutamanya ne muleka n'emirimu ne musiiba mu ebyo abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya saababulidde eri mu nsi saabatannalokoka waliwo abalokose naye era nga tebamanyi bali mu kkanisa naye nga baabula ekyo kimanyi waliwo omuntu eyabulira mu kkanisa ekyo kimanyi nti waliwo omuntu eyabulira mu kkanisa nga tamanyi tutuule tulowoozeeko eggwanga lyaffe tuliweeyo ennaku 3 tutandike oddirowoozaako bw'onoovaawo ng'omwoyo omutukuvu takuyiikidde ompite nkunaaza ebigere n'enkwawa ojja kuba ogwana kunaaza kakati ojja kuba ogwana kunaaza kubanga ofunye obudde bwo bwokka obeereko wekka ne Uganda yo obeereko wekka ne Katonda wo ekintu bwe kitakutomera inbox me oteekawo essente nzije nkunaaza ebigere kunaaze n'enkwawa kati gwe kuba gwe kye kiba kibulako tewali muntu agenda kuwa budde eggwanga lye zino ennaku 3 ng'ogenda kusigala kyekimu mu kusaba n'okulirowoozaako n'okulisabira ate oveeyo nga tolina kyokutomedde nedda ekyo tekiriiyo weeyawuleko twasoma wano enjiri y'okweyawulako Yesu bwe baatuukanga wali Yesu n'abeeyawulako n'agenda waggulu n'abaleka wansi nsiko saawa yakweyawula kati weeyawuleko mu mwoyo ne mu mubiri weeyawuleko mu mwoyo ne mu Uganda olowooze ku Uganda okusingawo olumu Yesu yabaleka mu nnyumba nga beebase n'afuluma ebweru bo ne basigala nga bafuluuta bagenda osukani bagaba naye
ate omusajja abuze omusajja alazeewa omusajja abuze balina bajja mukwata kyema najja mukwata nga atambula ekiro bamusanga wansi ku lusuku eri wansi ku kibira omusajja asaba yeeyawula sawa yakweyawula va mugamba ate kati buli omu agenda agamba munne nabadde nze munne nabadde nsazeewo nsigale waka ate nagenza okukuba ate nga bagaddewo kale bwe baba abantu bwe muba muli amaduuka 20 gwe ggalawo 19 liggulewo ojja kudda nga gwabasinga tojja kusigala kyekimu nkubuuliridde wano UPDF nammwe mulowoozeeko nnyo ku General Kasirye Gwanga gwani nga Museveni yataka Kasirye Gwanga ye yabasomesa atirale kubanga ye yali agimanyi ng'ava mu magye ga Amini ng'amaze okusoma mu nsi ez'enjawulo atirale nga ne Museveni amutya mu atirale ye ne Kazini be bali abatirale Museveni yatta Kazini Nyakairima ye yakola ku kyokutta Kazini omanyi muddawo ne mwemamaaza Nyakairima yali amanyi ye mukwano gwa Museveni nnyo ne bamukozesa okutta Kazini nga ye alowooza nti okusula mu galagi kimufuula emmotoka bwe yamaliriza Kazini naye ne bamumaliriza UPDF ebyo mubirowoozeeko mulowooze ku Kazini mulowooze ku Nyakairima gwampuliriza gwali mu first division ye Kakiri osinga Nyakairima osinga Kazini osinga Kasirye Gwanga tulo birowooze osinga Lokeki empologoma ya Magadishu omusinga omusajja yamulya mu seconds bwe buti kumakya tugenda okuya wewe nawulira ekintu ekigwa ati nga kiwanvu tekigwayo omanyi omuti bwe guba gugwa omuvule nga gugwa sekiki kubanga muwanvu teguggwayo nembuuza kiki ekigudde e Uganda wowe kiki Lokeki za lion kanze nedda kangende neeyibakire n'okweyibakira nagenda zukka nga kituufu Lokeki kati gwe Kakwerere nkugambye Kikyoncho Tabaalo tumunoonya omuntu amanyi Kikyoncho Tabaalo inbox me waali Museveni wateekawo Kikyoncho Tabaalo Kikyoncho Tabaalo omunoonya kuba yali mukwano gwange nze nnyina we namusanga nga mwagala kubanga mbuuzizza buli we twakoze research nga nnoonya Kikyoncho Tabaalo yambuze Lokeki kano Muzoora baamutta ne bamugjamu n'amaaso Muzoora ne bamuvumita ebisa ne bamugjamu n'amaaso ab'omwankole mulowooze ku Muzoora yali mwana wammwe eryaddala nga musajja munyankole buli kitundu mutuule muyina ensonga okulowooza ku ggwanga lyammwe Northern part of Uganda mutuule mulowooze omusajja bwe yabasalako emimwa kati abawe ebiwaanyi by'abaminisita nalabye Madamu Kakwerege Madamu ngenda kujjawo mu gundi mu politics yagambye kati Museveni kampadde ekifo kino enguzi ngimaze naye ng'enguzi mu constitution ya Kaliisoliiso gendera ddala kuva ku Face Monda yali Kaliisoliiso paka lwaleero enguzi yeeyongera buyongezi ne batugamba tuleese mu lyagonja ye talya mmere alya gonja anywa gonja yeebikka gonja ayambala gonja mu lyagonja abassa abamazeewo mu lyagonja yagenda okumaliriza ng'agamba bw'ati bannange ngoberedde enguzi naye omusajja asibye enguzi mu ggwanga wano bw'omulaba nze ŋŋenze kaakati era eyo bwe yakkiriza nti akongose ku nguzi ne bamuwa obulamuzi ali mu Supreme Court Constitutional Court ali eyo mu lyagonja talya mmere era bw'ogendayo okumulaba genda n'enkota ya gonja talya mmere mu lyagonja kyokka kyalya mu bulamu bwe ne bagamba baleese tuli omwe abasse n'agamba enguzi nze ku nguzi takwatangayo yadde Akakwerege akalidde enguzi yadde kati baleese naye bannange ndabye omukazi naye mukama omuloga alina emmere yetabulwa gwatta Museveni agenda okuttira abakyoli akamale anti akamasu ko weekali ak'ennyanja weekali yakasiisesiiseeko n'akateeka kamasu
ndabe emmese zigenda wali bannanga abengulu mutereeza amakubo waliwo omulambo ogujja ewammwe abanozana waliwo omulambo ogujja mbabuulira Museveni ng'abawa abeebazaaki Yesu ayinza okuba nga abakubagizza era mbuno eyo eggulu bali mu kuzina kiki omwana waffe mawu abaana baffe bakikubye kati nga bwe mugazinye mwekka ne mukukaaba tetugenda bayambako tubaagala nnyo muli bantu balungi naye amaziga gammwe wano juzi wano mwatukaabya kuulanya ani ataakaaba nange nenkaaba kuolanya ku mawusi genda kukaaba naye mbabuulira naye nga tetunaba kutuuka eyo musooke mutuuleeko waka mujjukire omusajja bwe yabasalako emimwa mujjukire Museveni bwe yabasalako ennyindo mujjukire Museveni bwe yayokya ennyumba zammwe n'abateeka mu kampu mujjukire Museveni bw'ababibonyaabonyeza okuva lwe yayingira mu buyinza naye temusobola kukirowoozaako mwandibadde buli muntu ayingira mu gavumenti ya Museveni okugiweerezaamu nga mumugobe wammwe ng'ennyumba mugyokya ng'abaana mubakwata nga mubagabanagabana temukkiriza baana be kubanga balabagana ng'omuwala mumuteeka egindi ng'omulezi mumuteeka egindi ng'omukazi mumuteeka egindi ng'omukazi mumuwasa nga mumuzaalamu abalala teri baana be kuddamu kulabaganako bakuba munozane yaliyingidde mu nyumba mu gavumenti ya Museveni ewaffe tadda balyoke bategeere nti gavumenti omusajja yabasalako emimwa mu linnya lya Koni kyamugamba temukimanyi mukakasa temukimanyi nti Museveni ye yabasalako emimwa temusobola kutuula ne mulowooza ku lokeeki olanya oluta ochola oyo mu 2016 n'abattira Deputy Head of Public Service Vincent Opio Lukone n'amutta mu 2016 y'omu n'abattira Major General Julius Oketa eyali owa Operation Wealth Creation Deputy Uwasali Musale temusobola kufuna zino nnaku 3 ne mulowoozaako ku ebyo buli region eyina ekisobola ogitwala okutuula ne muggalawo n'amayumba gammwe ne mutafulumako bweru ensi nefunako akasiriikiriro amabaala ne gaggala ne mutanywa ku mwenge ne mubeerako ewaka ensi neesirika eddoboozi lyammwe lijja kuwulikika nnyo abaawa temusobola kutuwa ne mulowoozaako ku Wapakaburo temusobola kutuwa ne mulowoozaako ku Francis Ayume kati tubabuulira ani tulekaani kati mwe aba generation yena abakyali abato mmwe bendiko temusobola kutuwa ne mulowoozaako ku Nabukenya ow'emyaka 20 temusobola kuli Franco ow'emyaka 20 Kato eyali ow'e19 omulongo Kato Sekamwa Sebugwawo Mutyabule tumenye ki tuleke ki bangi tetusobola na kubamalayo mutuule mukume kando mutuuleko ewaka koolo tulya kawunga tunywereko obuugi kawunga na buugi nakwezi kukungubaga uniform nga ba LDU buutusi za green empale ya green esati ya green enkofiira ya green kawunga na buugi uniform tukungubagire nakwezi naye bwe munaakikola kye mugenda okujja mwezi ennaku 3 mujja kukiraba Younger generation nammwe tutuule tulowoozeko omusajja bw'atubonyaabonyeza bannayuganda tutuule tulowoozeko ku bannaffe abaabula be tutaziiseeko mu bano abamu waliwo n'abatali ku lukalala wano
waliwo omusajja semuddu musiraamu ow'emasanafu n'olwaleero tukyamunoonya kweno lisiti simulabyeko naye nga naye gyali ye semuddwani. Naye wulira, waliwo bannaffe abatubuzeeko obubuzi nga tetumanyi oba gye bali oba tebaliiyo. Waliwo omu bamuyita Mbabazi Moses, waliwo Damulira John, Semuddu Michael, Nalumoso Vincent, Musisi Mbowa, Muhereza Gaston, Wangoro Shafik, Sempijja Yuda, ani Kanata Muhammad, Mugerwa Kasim ne Lukwago Martin, kati ate waliwo ne John Bosco Kibalama. Abo bonna baana bato ba mulembe gwaffe guno. Kati side zizonna across the board tuyina okutuula ewaka tulowooze ku ggwanga lyaffe. Obulumi obwo bwe bunaasituka Museveni bwatukoze famire y'abantu nga 6 ne busituka ne bututuuka bulungi, mujja kulaba kiki ekinaddirira ekikola obubi. Tetuwadde budde kulowooza ku nsi yaffe, wabula ogenda okuwulira mbwani azawi bannange yakoze ekivulu. Ebyo babiteekawo okusiiga ku biwundu ne bakuwayo kapeyinikiira. Yakubye Lugogo, yakubyewa mbewuliddeko awo nga babyogera, yakubye kale yakubye. Naye mujja kulaba ebinaddirira. Tebabawa budde kulowoozaako ku ggwanga lyammwe. Bwe munaafuna obudde ne mutula temugenda kuddayo kuyingira kivulu n'eki, temugenda kuddayo kuyingira mu kikanisa n'eki. Waliwo ebikanisa byo nga byakikwata, gendako wali emutundu. Abo abantu bababuza. Abantu bange babulidde emutundwe olw'okubula okumanya. Ne babasomesa amanya g'emizimu. Kasita owulira ng'obwatuka ng'omanya oyo Nambaga. Kati kasita owulira ng'ojigirira ng'omanya oyo Nakayima. Kati bw'owulira otungununa ng'omanya oyo Lubowa. Kati bw'owulira ogera bw'oti, mubikule Bayibuli mulabe oba mulimu amanya g'emizimu. Simanyi Nambaga, simanyi Lubyamira, simanyi Jjajja Kasiggu, simanyi Jjajja Kaweekwa. Ebyo mbu omusumba abuulira amanya g'emizimu. Abantu bange babuze olw'okubula okumanya. Nabagamba bagenda kuleeta enjiri, bannange enjiri simanyi gundi ali gindi. Bababuza, tebaagala mufuneyo budde. Ekiro bwe mubeera muwaazawi, ate akawungezi mugenda mu combat night ku makya, sawa 2 mugenda mu combat night. Ate mutundu waliyo deliverance service, ate egindi waliwo simanyi biki, egindi waliyo okunaaza ebigere, gundi alina obbaguza amagi, gundi alina obbaguza obutambaala. Abantu bange babuze olw'okubula okumanya. Amaanyi gonna gali mu Bayibuli, bo baagajjawa mwe gye mutasobola kwetuukira. Era w'okitegeerera tewaliiwo musumba ayimirira n'akubuulira ku nsi ey'omubiri eno. Bakubuulira nsi ya mwoyo. Ekyawandiikibwa n'akyogera n'agamba bw'ati, awo Yoswa n'akwata abalabe ba Isirayiri bonna n'abasalako emitwe. Yoswa n'agamba abaana ba Isirayiri, Mukama n'agamba gundi Musa ng'amaze okuzikiriza Falawo n'abantu be, nti n'agamba Isirayiri tunula emabega, abo boolabye Abayisirayiri togenda kuddayo kubalaba nate. Mukiwulidde? Obwavu obukulumye togenda kuddayo kubulaba nate. Obwavu n'Abayisirayiri baali bantu, Abamisiri abaagoba baali bantu. Kati ye n'agamba obwavu obukulumidde ebbanga togenda kuddamu kubulaba nate. Gamba ati aleluuya mu linnya lya Yesu. Embeera y'okusula ku mizigo togenda kuddamu kugiraba nate. Tubulire ku Bamisiri baali bantu, Falawo yali muntu. Be baani ab'omulembe guno? Obwo bwali bwavu. Obutafumbirwa bw'olabye togenda kuddamu kubulaba nate. Obugumba obukulumye
kiyinza okuba ekituufu naye ate bano abatunyigiriza physically bo boogerako ki kubanga Farawo waali kati mu present situation abo bo kitoboogerako obwo abufuula ne bubeera bwavu. Obonyeebonye nnyo ne bizinensi n'okola loosi gy'okoze togenda kuddamu kugiraba nate mu linnya lya Yesu. Ne musituka ne mubafuuwa mbu naayogedde amagezi. Omanyi lwaki abantu bakola loosi mu bizinensi? Tokimanyi nti emisolo mingi ne bw'onookuba engalo n'ogenda n'omufuuwa omutwalo n'omufuuwa we mitwalo 10 gwe Mukama akuwa omukisa togenda kuddamu kukola loosi. Enkya n'okola ya bukadde 3 ate nga ne 10 wali muwadde mbu naayogedde amagezi. Ekibakozesa loosi mu bizinensi temukimanyi nti misolo, temukimanyi nti mafuta. Abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya Bayibuli bwegamba. Kati tuyina abali mu makomera bali betwakamanyako bali 32. Kuliko Honorable Segirinya Muhammad, Honorable Sewanyana Alan, kuliko Machete Yasin Sekito, kuliko Kakooza ono yabuukira Guti, kuliko Kakooza, kuliko Olivia Lutaya, kuliko Ronald Mayiga, kuliko Patrick Mwase, kuliko Simon Kijambu, kuliko Richard Ngobi, kuliko Abdul Matovu, kuliko Muwanga, kuliko Kalenzi, kuliko Kiwanuka, kuliko Kintu, kuliko Kato, kuliko Emma, kuliko Kavuma, kuliko Galukande, kuliko Muwanguzi, kuliko Mafabi n'abalala bangi. Abaana baffe bali mu makomera tebalina musango gwe bazza. Wabula bagezaako okutulaga nti omusango gw'Abasegirinya munene nnyo era n'omulamuzi aguwozesa talabikako ku kamera. Bateekawo okulaga nti embeera ya ddala. Naye bannanga abalamuzi muzannyidde komedi mu bifo ebyo. Mukama ajja babuuza obuvunaanyizibwa obwo bwe yabawa. Balamuzi mmwe mukimanyi nti mu Bayibuli mulimu ekitabo kirambe eky'obulamuzi. Mumanyi nti abalamuzi mulina ekitabo kirambe eky'abalamuzi mu Bayibuli. Naye mumanyi ekyatuuka ku mulamuzi gwe bayita Samusoni bwe yalemwa okulamula Isirayiri ebyaddala, bwe yawunjawunja okuva mu makubo ga Katonda. Mumanyi ekyamutuukako omulamuzi gwe bayita Samusoni? Tali mu kitabo ky'abalamuzi. Mumanyi nti bamujja, Mukama nkusaba $1 agibwemu amaaso ng'akyali mulamu. Mukama nkusaba omulamuzi yenna, omuntu yenna ali mu kifo ekyo ng'azannyidde mu ministry gye wamuwa ey'obwakatonda, ogibwemu amaaso ng'okyali mulamu, ate obonyaabonyezebwe ng'okyali mulamu. Bayibuli egamba Samusoni baamukwasa ekyuma ekiseŋŋano, omulamuzi wa Isirayiri, ne bajjako amasannyalaze n'alyoka anti alina amaanyi, n'alyoka akinyoola mukono ku mukono, eŋŋano yonna ne basapulayinga eŋŋano paka Uganda. Eŋŋano e Uganda gye balyanga ebiseera ebyo nga Samusoni ekyuma akitambuza na mikono, anti alina amaanyi mangi. Mukama nkusaba kino ekintu $1 olunaku lumu akitomere nga muli balamu, babaggyemu amaaso. Mutegeere nti tebazannyira mu ministry Mukama gy'abaakuwadde. Ekintu ky'okutuula ennaku 3 tulina okukyemfasayizinga. N'olyoka n'otulamu musango mbu omulamuzi yeekwese era oyo yetalabiseeko mu kamera olw'omusango guno okubeera omunene ye tasobodde kulabika. Omulamuzi simanyi mb'oyiziwa ati simanyi ndayambaje. Mmwe basajja mmwe. Segirinya talina kye yakola, abantu b'e Masaka bakimanyi era jjo baagambye ab'e Masaka, olwaleero lweguweza omwaka bukyanga tujja wano nga batemyetemya abantu. NTV yalabikako wano nga batemyetemya abantu. Omwaka guweze naye abantu bagamba tebafunye bwenkanya. Bakimanyi nti abaabatema tebabakwatanga. Bakimanyi nti abaabatema ate be balina ebisumuluzo by'amakomera. Kubanga ne mu kuwozesa famire z'abaatemebwa tezirina we zivunaanira basuspects. Mukwate Museveni mutabani we ne Kayihura ne Kandiho, mulabe famire z'abantu abo, mulabe be baaziika
bwe batambula ku street Bible egamba bweti nti Yesu bwe yafa waliwo abafwa abalabikako ku street abaali baafwedda balabikako ku street nga batambula mukwate Museveni mumuteke ku mpingu mujja kulaba abaatemebwa ku street z'e Masaka nga batambula soma Bible abantu abaafwa balabikako ku street nga batambula mujja kulaba abantu be baatema nga bacacyanca nga bajaguza naye Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo Bible egamba mu kitabo ky'okubikulira essula 6 nti n'abafu abafa bakera ku makya ne bagamba naye Mukama tuwa obwenkanya kubanga eyatutta akyali ku nsi ayina Mukama nkusaba abantu bonna Museveni be yatta muzini ennaku 3 zino zetugenda okutuula ewaka n'abali mu magombe basitule eddoboozi lyabwe bannyonnyole nnyo nti Mukama Museveni kandiho ne Kayihura abaatutta bali ku nsi bayinaayina kiri mu kitabo ky'okubikulira essula 6 genda yosomewo bakera ku makya ne bamugamba n'olwaleero era ye tannaba kujja tonnaba mmuleeta ssebo omusajja yatutta n'atujja ku nsi nga tetulina kye tukoze naffe abali ku nsi tugambe nedda Mukama Museveni alese bannamwandu bangi Bible egamba mu Ezekieri ekibuga mu kifudde kya bannamwandu gwe genda mu butale genda ng'olinga asaaga oyimirire ku katale konna akatale konna genda wali wakaliga ogambe bannayekana akatale mugenda kavaamu tulabe nga wano tuzimba wa akatale akalala maama nze ndi nnamwandu nze maama nze taata nze ndi nnamwandu nze nina abaana ekibuga kyonna kijjudde bannamwandu genda mwakeedi abo ababoobedde abanyirira balina enjala bweziti balina enviiri balabyako limu be bati gundi balinga tumwine obwati enviiri ziba zibisewa naye olumugamba maama omusolo gweyongedde nze maama nze taata nze ndi nnamwandu bannange ekibuga Museveni yakifuula ky'abannamwandu Ezekieri 22 kati tulina ensonga okutuula ewaka tulowooze ku ggwanga lyaffe so buli sekita yonna UPDF mutuule mulowooze ku ggwanga lyammwe poliisi mutuule mulowooze ebitegula by'obote bye musulamu babeera beebase ng'ogutegula gubembuka akawewo kafuwamu bufuuyo kati omwana aba yeebase ekitafaali oluva eri kikuba taata omwana agenda okuyira nga taata akaaba ayayaya ng'omwana amugamba taata sirika kiki taata kiki omwana asirisa taata poliisi ate yekanga bamubasasi yekanga bamubasasi kati aba aloota ettegula nerimu kwisha barabara wewe subiri afande subiri omwana amubuuza taata kiki omukazi namubuuza oti kebyewammwe bagenda okukola bwe bati ng'ebiyinja biyiise ku buliri omwana n'agamba taata akaaba musula mumanyata taata mama n'abaana poliisi ate mmwe poliisi mutuule mwerowoozeeko nnyo kuba ate mmwe muli bubi temulina ttooyi temulina masannyalaze bannanga ate mmwe poliisi mutuule nnyo baba mutuule mulowooze ku sako yammwe gye museevinzeemu emyaka n'emyaka nga zonna enanga yazirya naye bannanga enanga ojooze banno yagejja bunnaffe bukogga buli kapoliisi akavayo kasaana teekako cupa enanga n'onyango bo bagejja mmwe mutuule mulowooze nnyo ono omwana gundi luuko weeyisigire yenna yajjanga oluko weeyisigire bannanga amazima ga Katonda mu ggulu nange we nabeerera mu bodaboda nga nsinga luuko weeyisigire kwe nabeera mu bodaboda nga luuko weeyisigire nsobola omugamba nawe va wano ofaanana bubi naye kati luuko weeyisigire anti ayina eza ssako zammwe ayina eza ssako luuko weeyisigire beba abazirya ate ani azirya bo bannage luuko weeyisigire naye kati ayina eza ssako mmwe mubakolerera abasomesa luli mwalemererwa okukikola leero bannayuganda babeegaseeko abasomesa mutuuleeko ewaka
abazadde abaana tebagenda okusoma ku Monday. Abasomesa abaana bwe basoma mu mutuuleko ewaka 3 days, just 3 days. Abaana wamma temugenda ku ssomero, abasomesa bajja batuule bokka. Abasomesa temugenda ku ssomero, abaana batuule babeereyo bokka. Kati awo kitegeeza mwena temugenda genda ku ssomero. Museveni alyoka ategere nti bannayuganda baazuukuse, bwe kiba si kyekyo agenda obbakalakata. Ekirungi nze siriimu. Nze Museveni namugaana okunkalakata, tagenda kunfugako. Byaggwa twayawukana byaggwa n'obudde bubuno bugenze. Mbadde nnyina wano politics mutono, mbadde ngenda kuyogera ku ebyo. Omuloga alina emmere ye tabulwa gwatta. Museveni abantu b'omwakyoli bazzeemu ne baaniriza Museveni. Naye waliwo omukyalo omu eyasinze okunsanyusa, bamuyita Beatrice Akero. Mbw agenda okulondoola ebyensimbi, simanyi ebyenfuna mu gundi ya president mu nyumba ya Museveni. Gwe kakazi gwe nga bw'ofaanana gwe okkiriza okakasa nti olina ky'ogenda okukola eyo okujjako okulya ssente kyekyokka. Gwe ne bw'otunula gwe mbw agambye agenda lwanyisa enguzi. Kwegamba ovuma Museveni ewuwe mu kifo kye bakutaddemu mwe mubadde enguzi. Kwegamba Museveni abadde ali enguzi. Kwegamba gwe wamuvumiddewo nga wakatuuka, gwe bagenda kutwalira mu keesi ewammwe. Kwegamba bulijjo amanyi n'enguzi weeri ogenze girwanyisa. Abaddewo yabadde agira oba babadde bamutumantume. Gwe kakazi gwe. Naye bannange omuloga alina emmere ye tabulwa gwatta. Mawu yagamba bw'ati, omanyi Museveni bw'akulonda n'akutwala, nze talintwala nti akuteekamu omuguwa n'akuwalula nga weerubbaalu. Kati kabakuwalulire Mawu nammwe mujja kutya. Ekirungi abawangaazawangazaamu awo omulambo gwa Mawu tegugenda kusooka kujja, gugenda kusooka kukungubagirwa, gugenda kubeera e Kampala ennaku 87. Anti Mawu abadde w'amaanyi nnyo. Mawu yeewanye yagambye bw'ati, ate nneeka etuula, ate ffe bakulu, ate ffe tusobya, nze ne Siranda wuuno ffe tulina okuyita olukuŋŋaana, ate ffe tetuluyise. Muve ku biboozi by'amalwa. Naye bannange kiri ate kasita olaba mukaakune Mabikke nga basituse, ekintu kya DP mukiveemu. Kasita kyazzeemu Mabikke ne Lubega mukaaku mudduke, eyo ddiru ya Museveni temutawana. Museveni atutte Mawu, kakati ataddewo abakuba Mawu. Tudde ku ekyo, tudde ku Museveni atukalakasa 36. DP tuligizuukusa mu Uganda empya. Ebyo bya DP bikobe. Kasita nalabye Lubega mukaaku nendaba Mabikke owa SDP ne mukaaku owa TJ tabula gy'ova nga be bayingidde mu nsonga za DP, nadduse DP nange ngisuddewo. Mabikke, buli w'olaba Mabikke wabaawo Museveni, omuntu yekka yamudifiiti nga yali Kyagulanyi Ssentamu. Yamweteekako mu Arua, nange bankubye ne yeesiiga omusaayi, ng'omusaayi agujja kuzaako ne yeesiiga. Ani 86 of Arua nti ayogera asabuliza. All of us 32 of Arua. 32 prisoners of Arua. Hey, me and His Excellency Kyagulanyi, this is our project. Nope, people power is our project. Kasita Kyagulanyi n'abatunuulira bw'ati, yasamba omu ku omu nga Mabikke ajja omusaayi kuzaako n'agwesiiga n'ajja nagwo mu kooti. All of us za 38. Kyagulanyi n'agamba wange kye yakola za 38. Bannange nga Mabikke tava ku TV. All of us za 38. Abasajja ne balyoka batukuba. Omusaayi gwa Nemera nako wano temugulaba. Temulaba bannange. Taliiko yadde ekiwundu. Za 38. Era nga bwe bayimirira mu kooti wali nkaguli. Hajja waganya bwati n'ayimira kumpi ne Kyagulanyi ne ye positioning. Ne ngamba ono ali mu bulumi, ono ali mu serefi.
wakati mu bulumi obungi Kyagulanyi n'alaba naye mwana gwe Mukama yakuwa akasengejja. Musajja gwe Mukama yakuwa akasengejja. Kasengejja abalala bakayita kakunta. Emyaka gyaffe egyo naye bannange musubiddwa ennyimba. Waliwo akasengejja nga buli woyita naye kasengejja kasengejja naye bannange akasengejja oyo mwana alina akasengejja. Abantu ne batandika bintu bya nnaku omuntu agamba kale singa nagenda mu Arua, singa nagenda mu Arua maama kati oyo ekifo akimaze. Noti za oro 38 nti bayiseemu nti no bayitamu nedda waliwo era abanyiga kati waliwo abanyiga ebiwundu ebyaddala. Era oyo gundi Mabike yagamba nze nga nali naye mu Arua nannyima kaadi. Kwagamba byakwepositioninga mu Arua, byakwepositioninga bamugamba genda bannange nange muntwale naye nange muntwale waliwo lwe baamutwala e Naggalama. Ani Sebagala Latifu nga badde mu palamenti myaka 20 n'abagamba nange munzigulire ennyingire embeere naye wali lwaki kati atenze DPC kakati atenze ondese ebweru kagamba nzondese ebweru nga ate constituency bagitwala mundike embeere wano naye Kyagulanyi n'asirika. Era kakungunta abalala bakayita kasengejja. Kakungunta kakungunta bali ne bategeera nti this is the generation is a new generation. Yabakungunta omwana agamba nze ndi muyimbi munne tuli bakabi ate nze saabakunzi wa DP tasobola kunnyima kintu kino kuba tubadde tukubaraga maama. Era kasengejja abalala bakayita kakungunta yaviirako sayidi zeeri ate be bali abatuufu okuvaamu oba musaaga. Mawu yagambye oyo omwana yanzitira political career nteekwa okufa naye bangi nnyo abamwesimbyemu naye n'abamenya. Waliwo Matyansi Butyampa yamwesimbamu n'afunayo n'obubwa 2 naye mwoyo omulenzi temumanyi wa gy'avudde. Genda obuuze ekyaliwa Matyansi Butyampa ogundi okuvawa kye yakola Matyansi Butyampa. Mugenda kuddamu mukirabe ku Mawu gwazze kwagamba omwewulira kale ssebo rest in peace sigenda gikuwa bw'ofwa ate siddamu kukaaba kubanga ani gundi yali anzise olanya. Katugende mu kigambo kya Katonda ono politics leka mwesonyiwe. Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo kwebaza olunaku lwaliro Mukama taata jangu mukwano tusomese otuyigirize mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Ekigambo kino kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye amiina. Essula ya 21 n'Omukanani kabaka w'e Yaladi eyatuulanga mu bukiiko obwa ddyo n'awulira nga Isirayiri ajja mu kkubo lya Asalimu n'alwana ne Isirayiri n'awamba abamu ku bo. Isirayiri yali etambula ng'eri mu ddungu ng'etambula egenda e Kanani egenda mu nsi ensuubize. Yakuba amawanga mangi, yakuba abantu bangi nnyo ng'ettutumu lyabwe liwulikika. Bayibuli egamba bweti ne batuuka Abakanani ne bawulira nti Isirayiri ejja. Abakanani gye baali ne bawulira nti Isirayiri ejja. Kabaka waabwe gwe bayita Yaladi n'akiwulira n'alyoka ayungula okulwana ne Isirayiri, okulaba nga alizisitinga, okulaba nga Isirayiri teyingira mu Kanani. Kabaka waabwe n'ayungula ne wabaawo olutalo. Abakanani ne bakuba Isirayiri. Bayibuli egamba ne bawamba n'abamu ku Bayisirayiri ne babatwala nga baprisoners. Awo kansooke nywemu olwekyo, kansooke nywemu kubanga kati omuntu agamba kwagamba kakati olwekyo era agenda tukuba nga bwe yakuba Isirayiri
kugamba omukanani atumaze kanziki. Ulira natwala ne ba prisoners ba political wo captives n'abatwala n'abawamba nga ye Kanani nga abakanani balowooza nti bw'oba wamba n'obasiba oba osibye revolution. Era namanya bano Bayasini Kawuma Kemba kutte. Yasini Kawuma musse Machete ye muwambi Segirinya muyina Sewanyana muyina kati revolution yewedde. Nedda biba tebinnagwa ekyo tekyalemesa Isirayiri kuyingira Kanani. Kiki ekyaliwo? Bayibuli egamba bwetyo obudde bugenze Isirayiri neddayo negenda esaba neyepositioninga netereza kati neyetereza bulungi naye ng'olwedde ba political prisoners bo babatutte, olwedde nga bagundi bo babatutte, be bawambye babatutte, mu luzungu ebayita ba prisoners ne batwala ne baggalira toginyumiza 32 bonna ne baggalirwa. Bamama baabwe ne bakaba mama wa Machete n'agamba mama kwegamba kakati gwe Musa abaana bafu balese kwegamba Bayibuli egamba bweti ne baddayo ne bagwa mu maaso ga Mukama ne bamugamba Mukama ne beeyama mu maaso ga Katonda nti naye Mukama omusajja atukubye era atuwambyemu abantu n'abalala abasi naye tusaba omutugabule ku luno bw'omutuwa tukukakasa tugenda kumumalawo n'ebibuga bye byonna tumusaanyeewo yenna. Kati awo omusumba omulala ajja kukugamba bw'ati kakati awo ekibadde kitta bizinensi zo kyonna Mukama agenda kimalawo. Nedda Abakanani baali bantu tebyali byanfuna tebwali buwuulu naye basajja mu magala kuŋŋama mbu okuwasa tumale kukusibira na kukusabira okuwasa olwo omukazi yeereete nga bwe yeereeta ewa Adamu ozuukuke nga tusabye nnyo tusiibye ozuukuke ku makya ku buliri nga kuliko omuntu ogambe bannange Mama Ebeni panati nga nsanyusa okula. Adamu yagamba maama nnyabo yono yennyini, this is the flesh of my flesh, the bone of my bone, this is the one yono yennyini gwe nalowoozangako bye mulowooza kwagala mulowooza biringa bya mutabani wa Museveni. Bannange SFC munyambe, SFC mujje munyambe. Nedda si bya mutabani wa Museveni, SFC temunyamba sebo ya mulemesa. Shiba yerwanako nawangula Jeno era Shiba Jeno mweno musaaga basajja mu magala kuŋŋamba nti okuwasa kyetaagisa kusaba na kusiiba kwokka, ojja kwefumbira n'engalo ozifumbe. Tujja kusanga nga butto yakwokya enjala ne zivaamu anti okyasaba ofuna omukazi. Tomanyi bakya togamba tomanyi gwe bafuna mukyala. Nkubulire bw'omanya nti wakyala omule tokayana muleeteko e Kampala asooka abeere mukwano omugambe mperekeraako mu kuziika twafiiriddwa anti oli mukwano gwange tugenda kuziika ku State Square. Tokayana oba tomulimbye omutuuse ku State Square omubuuze nonno wano si kuziika. Mbadde nzize wano we bayita ku State Square bomu zaakuba wali. Kati bw'aba w'e Kampala ye mutwale mu kyalo. Ekyo nakikola Mama Ebeni ne mutwala mu kyalo nga buli kyalaba kipya. Naye gwe dda mu kusaba n'okusiiba otuule waka nkukakasa n'engalo ojja kuzifumba zijje, ojja kusiriira. Ojja kuteeka butto mu seffuliya akyamuke oyiwemu ennyaanya n'obutungulu omuliro gubuuke gukwokye obukoowe tukusange ng'olinga akaki kaddame
toyina bukoowe omuliro gwabuuka mu seffuliya ne gukwokya kubanga ku myaka 4 okyasaba mukama akuwa omukazi kati gwesaba abamanyi bwe bafuna abakyala bwe basaba bagenda ne babakima bagenda ne babanona anti gwe tomanyi linda ojja kuzuukuka nga waali awo bw'oba oyagala ebyokuyambako genda obuuze mutabani wa Museveni buli lwalaba shiba amalusu ne gayiika Museveni kye wakola Katonda kyonna genda weenenye gwe ne family yo otherwise birungi si birungi ng'omwana afaananye sali musale sikulimba wulira abasajja ne baddayo ne basaba ne bagamba Mukama nti kati Mukama tukukolera endagaano tetugenda kuleka kibuga kiyimiridde okujjako tujjayo bamachete tujjayo Oliver Lutaaya kati ne baddayo ne basesebbula ennyago ne balyoka bakekeza ennyago Bayibuli egamba bweti ne basaanyaawo Abakanani n'ebibuga byabwe ekyo kyennyini Mukama tuwa amaanyi tukusaanyirizeewo Mukama nkola endagaano Isirayiri gye yakola ne Mukama tujja kusaanyaawo Museveni n'ebibuga bye byonna Mukama bw'otugabula Museveni tugenda musaanyaawo saagala byakutulimba mbu awo oteekawo obwavu awo oteekawo buwulu obwavu bwe bukuluma bagenda ne bakola osaba Mukama kukuwa mukisa ne Mukama akuyambe alimitinga ebizibu ebikutuukirire kubanga tuli mu nsi ey'ebizibu mulimu obuwonvu n'obubugga Mukama tumusaba ku azibe ebitwala ssente zaffe ebingi kubanga lwozikola lwotomera awo saba ekyo kiveewo lwozikola lwe bakukwata ku kkubo ng'odduka sipiidi 120 awo woosabira naye bw'oba omwavu bakola bukozi tebakulimba bw'oba omwavu bakola bukozi wabula bakugamba nti kakati kyeki nti oli Omukanani eyalwana ne Isirayiri bwe bwavu bw'olwana nabwo nedda Omukanani kati waali physically ye Museveni n'eggwanga ly'Abakanani weeriri eryesenza mu ttaka lya Isirayiri weebali mu Buganda weebali mu Uganda weebali nkukakasa genda mwakyoli waliyo Abanyarwanda abo Bakanani genda mwakyoli waliyo Abanyarwanda naye Omunyarwanda ava ate eri agenda asenge kiki kyayagala mwakyoli Salimu Sale yagenda okuzimba enkambi mu northern part of Uganda nga ayagalayo ki nti abaagala nnyo ebizibu agamba mbuno Munyankole nzikiriza ebizibu by'Omwankole yabisolovinga n'abimalayo alyoka agenda asolovinga eby'Omwakyoli oyo Omukanani si bwavu ekirala Bayibuli bwegamba nti tugenda mu nsi ensuubize eri ku nsi eri ku nsi era bw'oba togiyingidde manya ofiiridde mu ddungu nkukakasa ensi ensuubize si ggulu eggulu n'ensi ensuubize eri ku nsi nkubuulira era ekikikulemesa kiri ku nsi bannayuganda ekibalemesezza okweyagala mu nsi yammwe okufuna ensi ensuubize nga naawe osobola okuweerera omwana mu mawanga ga wano amasomero tegayawula essomero erikuli okumpi gy'osomeseza omwana kuba gonna standard y'emu oba oli mwana wa mwavu oba oli wa mugagga oba oli waki amasomero ge gamu Uganda si bwe kiri abali mu nsi ensuubize balina agaabwe bakakwerege balina agaabwe waliwo ne bassekakwerege nabo balina agaabwe ekyo kisanga Uganda nedda waliwo Omukanani ali mu nsi waliwo Omukanani ali mu kifo kyo eyeeyagala otuuka wakanga ekikomera kyonna kijjudde emmotoka buli omu ayina esomba ebikuta by'ente si yekuŋŋanya ebigumba by'embwa ate ogatta otya ebyembwa n'ebyente mwagala kulwaza nte zange mwagala kulwaza nte ani agambye ate nti emmotoka egire naye nga waliwo wassekakwerega awatali ggaali ewaka taata ne maama bagenda ku luzzi n'abaana ne beetikka ebidomola nange nze mmanyi ekyalo ne beetikka ebidomola taata n'abaana taata alengeza 2 maama akutte yeetisse ekinene alina akaliita 5 bagatwala ewaka nga gawerawerako kaakati mmwe abeetikka ku mitwe waliwo Abakanani abali mu nsi yammwe waliwo omulabe w'ebweru kati twazze kwogera ku lutalo olw'omunda naye Mukama bw'amala okugabula Isirayiri n'emala okuba Omukanani n'emumaliriza wulira olutalo lwajja munda mu bbo
wakati mu ddungu nga batambula. Bayibuli egamba ne boogera bubi ne bavuma Katonda ne Musa. Olwo olutalo lw'omunda kye lwakola Isirayiri lwagiyisa bubi nnyo okusinga luli olw'ebweru olw'Omukanani. Olw'Omukanani baddayo ne balukuba ne bamacete ne babajjayo. Luli olw'ebweru baluba ne baluwangula n'ebibuga ne babisaanyaawo. Naye olw'omunda bwe lwabalukawo, olw'omunda lwali lubamalawo, bali baggwerawo mu ddungu. Muvuma Musa, kwagala mwatandise okuvuma Musa? Kale mwatandise? Temwatandise? Ne muvuma Musa ne Mukama. Kale bamugamba watuleetera ki naye sooka otubuulire, n'otutera okututtira mu ddungu? Lwaki tewatulekaayo e Misiri? Kubanga ate gwe Musa nkubuulira. Olwo olutalo lw'omunda luzibu nnyo Isirayiri yali eggwereddewo mu ddungu. Era abasinga baafiira awo. Bayibuli egamba abantu abayingira mu nsi ensuubize be baazaalira mu ddungu. Abaava e Kanani, abaasimbula e Misiri, mukwano tebaayingira Kanani, baayingirako babiri, Yoswa ne Kolebu. Naye nga Bayibuli egamba obusiriivu 6 bagenda okutuuka wali ku Redisi bwe bati. Busiriivu, simanyi busiriivu 6. Nga genda osome okuva 12, 11 awo, genda osome 11, 12 awo, olabe obusiriivu obwali wali bwonna bwaggweerawo mu ddungu olw'okuba olutalo lw'omunda. Emisota ne giryoka gibaluma. Twalina oluyimba olwo edda twaluyimbanga ti ne gibaconcona nga bwe batondoka bamanyi obulokozi kw'olwo Mukama taŋolwa n'abawulira n'abaweereza ekikangabwa neki baconcona bo nga bwe batondoka. Emisota gyabaluma kuzanyira ku Musa. Kuzanyira ku Musa. Olutalo lw'omunda mu lwewale lukome leero, otherwise waliwo abatagenda kuyingira Kanani. Mbabuulidde. Musa alina okusigala nga Musa bwe tuba baakuyingira ddungu. Yoswa alina okusigala nga Yoswa bwe tuba baakuyingira nsi ensuubize. Yoswa asigale nga Yoswa. Musa asigale nga Musa. Mbabuulirira wano. Ekirala ne kampu yaffe yennyini tetugeza ogiteekamu ekintu ekigira. Nga tumaze omulabe waffe eyali badde omuzibu ye bweru tumukubye n'ebibuga tubisaanyizaawo. Museveni alina abuuza bannange, enkambi ate ne UPDF munvuddemu mbu yayise ba division commander bonna bayite kalo basaleko emitwe, bayite bagobe, basibe, tulabe. Tokyalina kyobagamba emyaka 3 ng'omusirikale talina yadde ezigulayo bw'aba tali mu bikombati. Alina ekikombati kyasiibamu, alina kyasulamu, alina kikombati tasobola kugulayo yadde akasatu. Katusabe. Ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, nkwebazizza Mukama olw'ekigambo ky'otuwadde olwaleero. Mukama ekyamazima waliwo Abakanani bawulira nti tujja. Kabaka w'Abakanani yawulira nti tujja, n'alyoka akwata bannaffe n'abasiba nga bwe kiri mu lunyiriri olusooka mu kitabo ky'okubala essula 21 olunyiriri olusooka. N'awulira nti baabo baze leero amaaso ganaamumyuka. Bayibuli egamba n'akwata n'atukuba n'okutukwatamu abamu n'abakwata era n'abasiba. Naye ekyo tekigana revolution. Nedda, Bayibuli egamba baddayo ne bakolera Mukama endagaano ne beeyama. Mukama ku lwa Uganda neeyama mu maaso go tugenda kumalawo Abakanani. Bino bigambo bya Isirayiri yebyeyama. Mukama tujja kukumalirawo Abakanani mu nsi y'e Kanani
musigale mu Isirayiri munsi ensuubize musigale mu Isirayiri kubanga baali batwalawo ne beefuula Abakanani ng'ate ensi ya Isirayiri bakola netteeka mu constitution ne bagamba bwe bati kakati naffe tuli Bakanani era ensi ne bagyefuga nedda Mukama tugenda bamalawo n'ebibuga byabwe byonna kuba ekirungi batuwulira Bayibuli egamba basooka kukiwulira nti waliyo abajja ekyo kyo bakimanyi mu matu gaabwe mu bwongo bwabwe mu byonna ebyabwe bakimanyi nti tujja mwe tuli tujja era twajja Mukama waliwo ne bannaffe baabakwata nga bwe kyali mu Bayibuli naye mu linnya lya Yesu amaanyi Isirayiri ge yakozesa okukuba Kanani n'okugisaanyaawo n'ebintu byabwe mu linnya lya Yesu ge tugenda okukozesa ekyo kyennyini kye tugenda okukola Mukama kye walaba ku luli ogenda kuddamu okirabe obwo tebuba bwavu bakulimba abasomesa bajja kujja bagambe omwana Bayibuli agivunula direct nedda Abakanani baali bantu kabaka yaliwo omukulembeze w'Abakanani yaliwo kale oba n'obwavu buvaawo nabwo buveewo ate bwo bukolawo ki kale nabwo bugende n'obuwulu bugende byonna byonna bigende n'endwadde zigende kubanga bagamba mbu ezo endwadde ye Mukanani ow'omulembe guno naye agende naye noono Omukanani ali emmere agende ono atambula ono naye agende era Mukama tukusuubiza nti tujja kudisimantolinga buli kimu ekiki tetugenda bireeta tetugenda bisigaza tujja bidisimantolinga Mukama yagamba Sawulo genda olumba Abamereki obakuba enkuwadde obuyinza ne Agagi omutte ne Agagi mutte n'ebiso byonna tolekayo kintu yadde ekiramu najja ng'azunga ne zimaleeto z'ente mbu nalabyeyo buliidi ezitali Isirayiri alabyeyo endiga ez'amayembe alabyeyo endiga ezisobola okuyonsa nedda ne bwe banga endiga Museveni yagiyonka tujja gidisimantolinga tetwagala bijjukizo mbubambye endiga ezaalibwa mu lulyo olw'endiga Museveni ze yayonka nedda byonna tujja bisaanyaawo omuntu ayonka endiga oyo aba akyali muntu Museveni wayonka endiga sinnamanya oba wayonka embwa naye Museveni wayonka endiga nakugamba ekirungi message nagikuwa mu kabox ne kugamba Museveni wakoze bubi okuyonka endiga weenenye omuntu tayonka ndiga naye Mukama Abakanani tujja kubamalawo mu linnya lya Yesu tujja bamalawo Mukama ekyo tukyeyamye nga Isirayiri bwe yakyeyama n'ebibuga bye tujja bisaanyaawo olamuze ngende embeere lwakitula era oguyumba nsooka gumenyawo nengwokya nenzimbawo eyange ne bweba ya musooliini ludda lumu mabaati 6 awo nsobola obbeerawo nga nze nenzimbiddewo eyange ne bweba ya ttaka naye gwe oguyumba gw'embuzi nze Bayibuli egamba nagwo nja kumala gusaanyaawo ndyoke nzimbewo kakyuyi kimu kisenge na ddiiro amabaati 6 gammala 3 ku ddiiro 3 ku kisenge gayiwa eno nenteekayo olugogo nenembeka amazzi awo sijja kusula mu guyumba gwe mu linnya lya Yesu Mukama tukusuubiza Mukama Abakanani tebajja kutwala ttaka lya Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo neva tebajja kutwala ttaka lya Muteesa bantu mmwe muva mu ttaka lya Muteesa bantu mmwe muli mwakyoli muli bakyoli bantu mmwe muli Efoti muli batoolo bantu mmwe muli mu Arua muli balugwala bantu mmwe muli mu Busoga muli basoga mbufe Abanyarwanda b'e Congo fe Abanyarwanda b'e Uganda fe Abanyarwanda b'e Tanzania naye mmwe muzaalibwawa mwavawo okubeera Abanyarwanda b'e Congo era lwaki Ssaabasudani b'e Congo lwaki Ssaabasudani b'e Uganda lwaki mmwe muli Bakanani mmwe mutwala amataka agatali gammwe naye Mukama yeebazibwe kubanga kye tugenda okubakola n'ebibuga tugenda bimalawo mu linnya lya Yesu nga tuyimiririra mu kigambo kya Katonda
nkufumite nkusaleko omutwe mukama ampe n'omukisa n'abaana b'abaana bange. Bayibuli ga nti omusajja yatta abaali bazannyira mu lusiisira lwa mukama. Mukama n'amugamba gwe bakabona bagenda kuvanga mu lunyiriri lwo. Nja kikola mu myaka gya Ebeni naye bw'ali bazze naye alisomesa Bible and politics nga mukama akimuwadde. Lwaki taata we yasalako Museveni omutwe? Anti mmwe mutya, anti mmwe mubitya. Dawudi yasalako Goliath omutwe. Dawudi bwe yali afa yakolera mutabani we Sulumani eddaame nalisomesaako ono yangamba omusajja oyo ow'ekiwalaata omujjangako omutwe tomulekangawo. Genda osome eddaame lya Dawudi liri mu Bayibuli. Amugamba nkwegayiridde nze ndabika ngenda. Naye waliwo omusajja eyankola obubi, waliwo omusajja oyo ow'ekiwalaata ayambala pampa omusalangako omutwe tomuganyanga okuyingira emagombe emirembe omusalangako omutwe. Bayibuli tugenda gidda ku nnono mu linnya lya Yesu. Mukama nsabidde abanyigirizibwa n'abalumizibwa mu linnya lya Yesu. Sabidde bannayuganda banaazeeko ennaku leero mukama wali abaddipi babadde bamanyi mbuno bali ku opposition. Pulezidenti waabwe yabagambye nze sibangako ku opposition, nze munneesonyiwe ate nze nkulira DP. Waliwo gwe kyaguddeko obugwi nga ye tamanyi mbu bulijjo bye twogera bya social media ffe twabulwa ebyokkola. Mulinde Besigye lwanaddayo ne bamukwasa Kasijjagi lwatirale. Ye yali akulira Kasijjagi lwasanyi biki. Mulinde Besigye lwaliddayo kujja kubeerako n'embuutu nankasa engoma ejja kubeera awo nga bazaayo Besigye ewaka. Mwenna mujja kutya muwogola. Weebale nnyo Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza. Yamba abantu bano buli omu ng'obusobozi bwe buli ng'obunafu bwe buli ng'okwegombako bwe kuli mu byonna mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Katonda omulungi w'ekisaabawo omukisa agamba ati ayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose mu linnya lya Yesu. Amiina. Tusisinkane enkya Mukama bw'ala n'abayagadde. Njagala okubeebaza mwenna abatusondedde era abakuŋŋaanyiza kye mukuŋŋaanyiza ku nsonga y'ebipande kubanga wansi ku gurawundi abapoliisi ababitambuza weebali bo tebannaba kukoowa. Tusigazaayo olunaku lwankya tubiggalawo nkya. Tubiggalawo nkya eri enkya tusobola okukuba yawo bye tukubye kubanga n'olwaleero era babadde mu kukuba n'okutambuza n'enkya tusobola okukikola. So Mukama bawe omukisa mwebala okwanukula omulanga ddala aba diaspora bannange mwebale diaspora mwebale Mukama bawe omukisa. Sigadde nze SPS Mowire Bible and Politics. Enkya Mukama bw'anaaba yagadde ssaawa ze zimu tujja kusisinkana mu kifo kye kimu. I sign out.